omukazi nafuuka ekitalo emmotoka gyali mawafina gyagula era nga SB5 avula bwavuzi ng'omukazi alowooza mulungi nnyo esooka n'omukazi mukulu ku musajja ye teyeebalirira naye alaba nti nno omulenzi amwagala nnyo amukola surprise ku TV bannange era omulenzi nze amuyina omulisa wasangako bamulyawo omukazi yalyawo SB4 n'olaba bwatunula NRM abadde alina chance singa nabba asobola okujja kugulawo nadda mu bantu nejjamu n'omulugulo gw'essente nejjamu n'agaba ku ssente nze yapako cheeke enfu oyo mukazi nate n'omutya yakuwa cheeke enfu ne bawunsinga nga tasobodde nakusaba tatya bamaanyi munnanga ate baana babakungu ate ffe abaana babakopi nakyo nkyogedde yagimpa tasobola gyegamba natulimba limba nagitujja atuddize cheeke yaffe yabawunsinga natulimba limba nabuzanza nakwate omuyita mmere naye sawa zino kyanmukakatako kukola ennyo ekisooka abadde nomukisa ndi musiraamu ate kalimpa yabasiraamu ekyo kimu esaawa abadde agenda ku gulawundi nagenda mu mizikiti nansinkana abakulu bonna yandigeredde structure za Segirinnya naye siba ku bakazi kawempe erina abakazi esaawa zino abadde alobingira abakazi kati naye ayagala jayogere n'amalusu abagambe ki bakuwulire mwalagagala wawulire ku malusu n'abava bawulire ku malusu naani alinda ebyo nze sina kalina kakonaza kalwa kalina kamuseveni yekka nzire wange mundu era omuntu ali alowooza nti nyamulonda omuntu alowooza nti nibyabufuzi sibirimu ebola mpagira luswa buwembo ekikulaga nti sirimu byabufuzi nze nonda busobozi namutima kyeguŋŋambye so ate BGI ndaba nga akola era ogenda nansana ekisooka tali strategic bulungi tamanyi alina excitement erimbu ajja kujja ekyo nekyongera okunafuya Nuupu kadi yo banagimuwa tebasobola gimuwa nekyongera okunafuya Nuupu ne Zambali ajja ena nti Zambali kyobola ngaakola nga Zambali bayinza ogiwamu Zambali kakati kiretera kwata okuba obunafu nalako ne Kapere ngaakola ekipande kya Nuupu kyonna kiretera kwata obunafu Kapere photos n'amanya ge yaani kyonna kiretera pata obunafu ebintu module ebyo je namanyi bulungi yandibadde abo atudde nabo nga yayogedde dda nabo n'obutateekayo kubanga kiretera pata okugikwamu ebituuli nti ababuyabuya nga bandi abataddeyo ki abagala okwesimba babalanga pata ey'okuzanyisa ey'okusaagamu something like okitegeera so nze kye nandirowoozezza nti bandibadde booganda mu mangu naye bateeka ku bifo ebyo byabange bye bakansalazi bikibulabula iyo naye ne batagenda kuba MP kale BGI agende mu parliament akole moja oba yeke ntasobola kweteeseza niko nje erowoozaako osinga erowoozaako singa balinga waati iterowoozaako nakola concert andi basinga yerowoozaako teyandigikoze concert kyembadde ntegeeza singa yerowoozaako singa yeteeseza nga ye nga yeyagaliza teyandikoze concert amakulu tajja sobola kuteeseza abantu tasobola naye tasobola kweteeseza leke ntasobola kwerowooza omuntu eyerowooza ogenda noteeka concert eyo nga oli BGI gwajira yavaamu ki gwayamba jeno nze ndowooza teyasobola singa badde ali strategy naye yandibadde yalayise dda n'abagamba mu nnyambe mujje posta ku mikutu naye lwakuba nti bonna ba upcoming ba amateur ate nabo bamanyi nabo bali mukola ssente tebabitunuulira ebyo tebakwatako bwe baagala kuwoza muwendo naye nga ekyo kinafuya pate kuba tosobola kwata Zambali n'omukomperaninga na BGI nebaleeta ku debate bakole ki sira nawe sekutadi noba n'akatuli ku mutwe era nabo bajja baleeta of course kati kikyatandise kyaban kirungi aba amanyi gwagenda okuwera aba amumanyi naye akyeta kwojjako kimu n'amwogerako
ate kirungi kyakoze nti at least oli avaamu ati n'abagira ono maybe n'atajja independent naye ekyo kibi kyekisinza okutta obululu naye akakwakulizo kaba kalungi ogamba omuntu tolina kujja ku independent oba si kyekyo okujja independent ekibiina oba okifuluma nga nkifuluma ali ya independent nga mbadde za kadiyamu ate mbambaniza oginyima kati nga njivaamu ate eba ekyangasaaki nga njive wange anoonya obululu wange nzekka abantu bangi parliament erina independent in fact pera iwe tajja independent egenda twala lead of opposition tunula tubeere yaga tusibe sente anti oba tolina kibiina mpozi nga bo nakati bangi osinga mpozi aba independent singa bakeera ne bekolamu omulimu ne bakolawo ekibiina bonna ne bajja omwo bonna ne batuulamu ekyo kyandi kati obuzibu obuzibu tetumanyi mateeka naye bamala kuyitamu ne bakikola ate awo kibadde katolaba tebajja mpozi nga tebajja bakkiriza mpozi nga bakola kyabwe ajja yajja gyoyitiddemu obeera mu kino okitegedde naye waliwo omuntu nga amateeka mazibu ate NRM yesinga independent katika nkigambe era yebasindika ng'alinga mu NRM bagenze era waliwo yakalakata owa independent yaliddewo NRM yalayidde mu yero yakalakata owa yalidde ludda amwamulabye wadde mu by-election ekisolo eyo wabadde ne Captain Michael mukole eyo olwalidde yabadde avuganya nowa NRM nga bali kumbiranye owa independent n'alya olwalidde n'asuulamu yero ne ku secretariat najja kakati ezera nti NRM yadde n'abantu mulesaaba kati awo wali obuzibu so mu byonna nze ndowooza omanyi waliwo omuntu ng'ojja mugamba nti bw'otetwakuwa katojja agenda jje independent banyigirizibwa dakati bwewetegereza ennyo luswa wa nuupu kakundiiri bali bakabaka ba nuupu bakabejja abaluddemu bano bannalukola babuukidde tokota kyovola n'okwogera ate era nomukwogerera bakyasalira kati kyetazze na mutima gwagala ki azze na mutima gwagala kaadi kumuyaga kumuyisaawo kwani mukwogera kwawulira kugamba nti nno abaddemu tukola ati naye bali banuupu kati ate oluzi otulina nti nno abantu webaagala ennyo ekintu babafuula babuyabuya kiringa omusajja wamwagala ennyo nga gandina ffala bw'oyagala ennyo omukazi ng'agamba omusajja wamwagala ennyo nga yanafuna kifala kyange omukazi bwakwagala ennyo nga yanange nakimawobe kyange bwebibaddewo ku SB4 yagala omukazi ababaana bagula bagule mawafina spendinga kwa abaana bukadde busuka mu 5 omukazi nafuka ekitalo emmotoka gyali mawafina gyagula era nga SB4 avula bwavuzi nga omukazi alowooza mulungi nnyo esooka n'omukazi mukulu ku musajja ye teyeebalirira naye alaba nti nno omulenzi amwagala nnyo amukola surprise ku TV bannange era omulenzi nza mwina omulenzi awasangako bamulyawo omukazi yalyawo SB4 n'olaba bwatunula mulungi alinga malayika alina ono obalongo tebakyali bano nkutidde n'okutya ani agamba nti yazaala bakatonda abakazi bazaala balonga bano nyo olugambo oluliko enfuufu kumbe byaddala nenkulaga omukazi yalyawo SB4 abasajja banoonya mirembe mulekerawo bakazi mma mulekerawo okwata abasajja bafuula abaddu bammwe mulekerawo okwata abasajja bafuula kiringa abazadde bansobodde buli muzadde antuuka mu maaso musobera abakazi wano abaana baabwe babafudde ekizibu abaana badda ku musomo naye abakazi bafuuse ekizibu nze bawe maama abaana nze abaana bamaama nze namazaala kitaawe egamba nti mubaleke baje gye ndikubanga bwakabaka bwa Katonda abato bwakabaka bwaki bwakatonda bw'okwata omwana oyo omuto n'omufuula ekizibu kana tosobola kugabirira Katonda tagenda kugabirira era zijja kubula kasomufuule kati kankubulire nze mpeerera abaana 39 yes ne bembiise ewange olunaku waliwo babagenda buli lunaku nga batwalira mu motoka nateekako n'abavuga si bange nze siwulanga ku mmere sikulaze kalina gye ntandise mba programmed buli eya every year noli yadde agamba eri kalina gye nzimba emunyonyo eyi gye yagenze mbe walaso gye siberanga ndakubeera era akakalina ke
wazimba kalina una wadakata saketa nekitawa kya untu kumakuboda nga bamuwana mpe go oyogera kalina ngane mukyalo bijja sibizimbe byamwa oyogera omanyi otasira gole giyeko gwe omanyi mutayimba gwe ogwa 6 by 5 ogumanyi wale kuguzanako musoko yogere kakalika kana kazimba gwe wazimba wa nebo stamina wako YouTube channel kati na usajja banagenza usajja jerusuwe olukadde anange nsayine ndakumululeke hadi wali dogo wakatolo bwama babu takulega nkuba yali mulogo wa theater yali mulogo wa seba nalogera mukato nalogera musemogere n'abaloga nga bafuna abantu bwe okuloga enkuba bakajje kujja kuloga nkuba nekefuula akazannya ate baberanga nakakazi bwe bati bwe basoko okweyendako era batambulanga nebendo omukazi si wa leero kuyo mukazi mukuru nnyo jjajja plus nakame omukazi ayina abanoza acha akasajja kamumanyonga nkavumi akana kabende akatoka yakwana oyo mukazi mukuru lwakuba yafutu bala katomanya kando kako nakalinga ko gensa sase tomanya nti ekuzo banto kubebe yabikigena nabwe biti bamuli omanya ko gensa sase ebe nobo yanga bodi bwe nga butosama de bwe buti kati kaliawo kalinga akambuti anamanye akambuti kalinga enkulukuku ekawula obaka kaseso bakawa oba bunu bwana bubayende yo mu ntalo obwa n'entalo bwazinga amasasi emundu yavuga nga papa ne buyi kati ne bulemerayo chobola kado kali muri kali mukazi ngama masasi kazi ngama masasi nazingamirayo kazingama abo mutabanga bwala kwasako bwasema buti gonda banze mbaza ngezi no ndaba nitegereza bulungi munsi mwana abakombozi ndabemba ndaba IT njagalo mbale bale buli kimu bujanga mbaawo olaba engalo zange zino nyimpyo ziraba enjala naye mweziri mu ngalo ne mubigere mweziri zonna kumyozi balanga mweziri kabale enjala ogezibale mweziri okabuza enjala zalagawa bwali angana enjala ngalo machovoya kalinga kasiti kadonda kaida mutu ambula bwe rumenjala bwazinga masasi ekyo mbadde sikiwuliranga kekyo okuzingama amasasi gavuga nga tebagenda na period nga bwakala nga tebagenda na appetite wadde feeling esasi likanga enzyme likanga obugundi byo psychologically bwe gavuga muli ng'omuntu omubiri gwekanga ne gukona ne gwesiba kyovula tekagenda kuvaawo awo nagambye abaana baako ekatamba n'abaana bagamba bebakulu be kalina abaana bakulu tekaboogera bakulu bajjajja baako n'abaana b'omusajja bakulu tekaboogerako kyovula nti kyakalumye mukatikkira nkubidde katikkira kubireko ki tebulina na kika keyitaako omutima kwate kitaawo tulabe embaazi oba muki okakasa oli muganda katikkira aleme okukubira nze nakangubi omuganda akubire ggwe katikkira aleme okukubira nze amukolera emirimu akubire ggwe kazi mbagatala obutamu obwanywa wala ginamu n'emmindi kati amasasi gavuganga njagala ofune omuntu akunyuza obutalo nga tebugenda mu periodi obwo nga bwakala olaba agenda mu periodi bwalemeramu kamanyi ogenda mu periodi ne kamale emyezi 6 oza baza batajja mu kooti simanyi mama munira amunoonya ali ku wanted oyo ojja kunyuza olunaku lwe wadde mama munira fayiro zitamba twateekayo era twali tujja mukaba wakunnyawo ogamba baniramu omukazi nga tebajja omunya simpase vote buli kaseera kabampaani mbepositinga mbu final afunye oli mulamuzi nkukooti nga bwali tolinnyawo gwabanira eddembe ly'abakyala wandibadde obeerawo ne tumanya nga bw'obanira eddembe ly'abakyala kale mama munira yambalidde yantaze lisiiti lisiiti zezigatta $227,000 waliwo eza mobayiro ezewasinikanga obusindisi ojja muwa edduuka lye ojja kulimuwa ate abantu babbisa busiibu tata munina buli kimu akirina buli kimu akirina nedda munamukomya mbu obanira ddembe lyakyala nga batajja ku kooti ali suspect awedde emirimu onoonyezebwa yo criminal
Unagwa shunda agana zijja no kaswa no siya family na baba natunda pichi ngala ya sula bagena kusingachi no siya family na bagena zijja nyene nasatu iba sente nyingi akade kale makazi ali muwe alijamini nyanya doya samire akumwe yoto Katonda wange bakubida simu nana kukubira bwana nakati bakubira abakola ko nga samira mvume nchane bbulo asoka kubira bobira musoga gwaswala amachagera kazi sayimo wakubibye nabo batakubira asoka kubira aba swala mu Buganda abakola ku BBS ko nyina basaba bamvuma nakona kadana yagenze wa Mustafa na ino nakwendera sikula hapo acha sana kumutunda mwana mujana nyina nja kulumba oyo nani asonke matuga ndakulango mani alenda sikula hapo nachi intelligence yekola mani ata vya bwegana aveye kananeza aja intu lazima jako mchitawo jena aina mmeja mawe kanata lazima jako aveye kananeza mbuti lazima jako kintu kya munya kwatese ngala muni lazima amuduka ngalo ya mugamba bizako za muzima yaya manyiti nimanyi fena tusilikidde abantu kali mwogere ko njogere ko balamu nabafu oyo omwana Suzani Makula nze sira nko Suzani Makula yakwata nyumba namba najimuwa ne mulimo okubeeramu namugulire mmotoka nga buli wayagala namuteeko namuvuga oyo omwana ebikolobero byakola olutaaya bali mu kusasula njagala mbabulire buli muntu kyayitamu ayina ensonga lwakyakiyitamu katozo yo mukazi aliyesenera muni anabeera emirembe asa okuddamu n'okuba n'emirembe kati bamuyigga tebamunoonya tebalina bujulizi nodda ku Kulusumu yakulisa nga buddaku omukeera nga n'omuvuma Kulusumu yajjako ewuwo wala Kulusumu yayagala buyambi yajjako ewuwo Kulusumu yakunoonyako kubanga omusabe sente simanyi za maki simanyi za bisaliya biki ate yasooka yamusaponsalinga n'amuwa sente naye okubiri n'omusaba bawo naye nakola naye n'asaba n'omumuwamba amukubanga ebifaananyi amuteeke ku payroll buli mwezi kati bate wali sente ze bwadozaayo ki wazizaayo kumi wali akumiryoka emmere gye walyanga n'obapamira muto bwakeeranga ku makya buli lunaku oba wepaka nti ebizaayo genda Kulusumu nago gatwale anti ozaayo nnyo sente bwakeeranga ku makya nga mwembalina ogwo gwakulumba Kulusumu bali bakolawa akalenzi kali kakola bimbi amasanyalaze kutimba mikolokolo bwe bagenda bapangisako ebintu mu Busima bagenda azanyira ebintu byabwe n'oli omuwala n'akakwana tekaddayo kanako kali kawompugo nga kanoonya bubuddamu kagenda kugwa mu mbugo nkadde eziringa ekikubo ky'ente bwe bakota ku mukazi asinga nnyoko obukulu tembalirira famire zammwe nammwe olw'okuba yakona yazingama amasasi n'olowooza nti nno butunulanga buno bu M23 bwe obutujjo bwaddusemu konga lime bunoonya bulemedde wano aweza buki mudde wamwe mutaasa abantu bewammwe banoonya abajasa bali mu M23 bali wano bakonzibidde wano jakolamu obuntu ombe okay mpoziko nga jeno waliwo akatalekeka naye nga tugenda batusiibula olunaku olwaleero abale kubeera nga nemunyaki mayanja cloves zikola wali ezo cloves oziraba buli kadama yanyandako ebirunga dda yakoze essabo batunda ebyo cloves buli nga butututi kakati batunda ebyo bakute budala siini bamusa
bamuita bache cinnamon mumuteka mubisugo nyuki mwesonseke nyuma owomere musajja mwesige na buli kadamba no mwana bamutanga simanya adite byakola andi badda wano kati bakoze buli musenga andi bamanya abokubba nti bali eri engeje na kataite nene nyiri baba okwegatta kati bebogere bigambe bateeka mu mudu batega nti bibagala baba bikadama agenda kaba tebasobola kuwumuza bababba kakati omuntu achola nkame kigambo kimu gwayagala otwala omwana auto oyagala mwana okuzanya kubeera bulungi kulabika bulungi mutwale wali ku Wucha Kids Paradise wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate mutwale w'omwana abere maida sana ate Faruku and Sons batunda furniture wo mulembe nnyo era sologena no furniture omulungi nkujukiza Sozo Properties basanga Kamri Road batunda ettaka italiko nkana batunda ebikoswa mu nyumba bali Sozo Properties ogambugana nganda babugwe liyo estate basanga na jana kumbe opposite club ya Nyonde batunda ettaka bakusoleza amayumba ate ettaka bateka ko value oyagala estate oyagala kigenda wali mu Bugwe liyo estate wali enajja nankumbi opposite club ya Nyondo omulungi ndaba mbera ku Salt TV Monday to Friday no mu Charles James Senkubuge tubeerako ne program yatto musunsuzi ate makula abeerako ne makula show temuswa kubeerako musumbalo za subingo lancha wane Sunday service akubeerako pastors hour sologana obule kigambo kya Katonda Honeywood experience abeerako Prince Apollo abeerako eminyu mu misingi buli kumacha ate nkujukiza ndi Faruku Sesas abeerako nga kusomera mawuli agomba emberita kamya ate era ne Jowali ya mazzi ne kayembe babelako nga bakwa ne Muhammad Wamala nga bakwa amawuli amasunsu amalungi nkujukita gwe muganda wange anti ganga team ebelako ku Salt TV pati vuchi DJ Jamo bonna nga bakuwereza kale no ekyo to we 10 ku Salt TV ani video kubelako mwana mwa Dola Jimmy Gitu 56 ne Rita Dola Jimmy ne weti ni nancha babelako kula ngate onyumira program ne nyimba eza gospel empya nenkadde bera ku Salt TV ko Salt Radio and Salt TV ko tubera ate the way program the way buli wasando musumbalo za sujinga bena soni makula mu program the way omuntu wantegero te wotambula wino kubeera byonna bibera ku Salt TV ne Salt Radio osobola okuliza nga te woyiga n'enjiri ebeerako Sunday service tubeera Canaan Land n'olwekyo genda ate we 10 ku Canaan nkujukiza gwe muganda wange andaba anti babayise ba Muzimbe construction Muzimbe bakuzimbira buli kizimbe kyoyagala ate era housing finance yavane gamba no bana Uganda tubazimbire Muzimbe nevayo nezimbira abantu genda yogereko nabo oberenga tokwatagana nabo bakuzimbire ekizimbe kyonna obusende ntono ku kibanja mpola ojabaza sura mpola ate gwanda bankugambe kigambo kimu anti Merina Mall oli machindo yingide Kampala yingide Uganda oyagala bakusa bulungi oyagala pangisa office oba kupangisa kulya mmere nungi baba isaba Merina Mall wali restaurant bagiyita Queen Dish none chogenda ogwa oyagala embuzi oyagala toko oyagala mediterraneans ya buto oyagala kula bulungi kwa kabungi oyagala bakusalira bakolera party birthday party ba surprise genda ku Merina Mall wali emachinde osfune okusula walungi sachuita weri a parking weri oba fune office oba obere munaye ngokolerawo ofunewo eduka bagise Merina Mall waliwo neddagala ly'omulembe nnyo gwe muganda nga ndaba nga Bakayongo Fashions and Mediste Fashion Joy Star Fashion Nalongo Bridals Rashid Bridals bonna basangibwa ku Amo Shopping Mall n'olwekyo gwayagala okusuubula okugula saliya ez'omulembe nnyo genda ku Amo Shopping Mall obeere ng'osuubula kubanga situita eri gulugulu ate Amo Fitness Center waliwo osobola okukolera gym ey'omulembe n'abasajja bagagga n'abakyala bagagga nga tebakuwunyirira nsu genda ku Amo Fitness Center weetege maybe onootegula basangwa ku Amo wali Amo Fitness Center ebeerawo Coach Abe Coach Richie Coach Apri Coach Isma bonna babeera okulaba nga bakwatamu ate omubiri n'obeera ng'ogusala n'obeera mulamu bulungi ankugamba nti Global Paints bagamba nti bakusako paint omulungi ennyo oyagala gula langi osiga ssomero badduuka oba bizimbe byo genda mu Global Paints wali namanve ku mukono red awo oberenga tofuna langi etasiiwuka etavaako oyagala kyusa cement oba mabaati oyagala kusiga kibena bagamba nti babikuwa ate bakuwa asiga n'ate ne babikuwetera wogenda ng'oguze ebingi n'olwekyo Global Paints yavaayo kugamba nti katama ne langi empangazi ennungi etasiiwuka byonna ojja kuba ng'oli maridadi sana n'olwekyo muganda wange beera nga otambula mu bintu byetugamba kubanga tubyesigamako tumala binoonyezaako gwe muganda nga ayagala omwana wo ogenda okukola okubeera obulungi okukyusa obulamu babayise Skypin tour and travel basangibwa wali kwa Tinda Amna Mall
genda wo berengo yogera ko nabo level 3 omwana wa berenga akola business nabo omwana wa berenga atambula solo genda ko ebweru gwanga ate akole sente namwe muweze ku sente mu family balisa Skype tour and travel be balina omugaga ekala biwako balina omugaga ekaya sigaza sente balina omugaga abera mu bantu be balina omugaga adiza ku bantu balisa Skype tour and travel genda yo tambuleko nabo obere madad sana atonyumira obulamu maybe mukaba ajja kuyamba omwana agenda ko batwala n'omuntu kubanja tebatwala ba refugees nchiddemu obo kitegeere tebatwala ba refugees tolagane bye bye love you